Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanje Kingi. King. Thank you. You're always from Gobangabia. Agora for them gonge ekitali wota. Ate kati oguzi jako. No sigugwo. Bani. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegeera ne wabakirira bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep oguga nange tekijja kukisoka kate kijja kusoka mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa deluxe. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Sangi wanakulabye kukubeerikirira Nabulagala obuvudde ku Balintu Road nanti n'omusajja oli angambye ejjino Nabulagala yennyabo ate mbadde manya ekyo kiri eri ewaffe wano wennyini wetusangibwa yennyabo kati bwe mmala training awo pasipoti yebeera efulumye nga tutandika okupulisinga buli kimu kyonna ekisukakaawo nga tusindika ebintu empapula z'ebweru nga ofuna visa otambula kati awo biba biwenneyo byonna sidda kusasula sente ddala ebyo byokka nnyabo mitwalo ebiri nga ngende ebweru yennyabo bannange kati bimalayo bbanga ki kati mwana omanyi tuliyakaawo kanzijaawo tulefongeremuko ombuulire wano yennyabo emitwalo ebiri kati emitwalo ebiri ebyo ne benangambye maze ne mala training kati nga ngenda ddi mukwano mwezi gumu gukka mwezi gumu ogw'okitundu mu mwezi gumu nga passport awedde ne visa yennyabo kati visa yanninyise nyo yennyabo visa yekukkiriza okugenda okukolera eggwanga eritali liryo kati ate transport w'omunyonyi eyo gye tuyita air ticket mukwano era nayo tugikuwa ku bwereere ngangenda nga nkola iyo bannange kati mwe temuli babbi bagamba abantu abatwala abantu ebweru baba babbi nedda kampani eno emaze emyaka egisere tugenda mala emyaka egisukka mu 10 era nga obuweereza bwaffe gavumenti ebamanyi yennyabo era twewandise n'ekitongole kya UERA tuli members b'ekitongole kya UERA bannange naye kakati wenagende bagamba mbunno abawala bwe tebasasula sente mbunno babonyabonya ate ntino we mututwala mutusuulayo temuddamu natunoonyaako mukwano ekyo si kituufu era nga bwe tukutwala tulina ofiisi zaffe we tusupervisingira abaana betubeera tutu era ng'omwana singa amaka ge tukutaddemu gaba tegakusanyusiza owulira oyagala okyuse tukukyusiza emirundi 3 mirambirira nga gusooka bwe gugaana nga munteeke wala n'ogulala munteeke wala paka bwengamba nti no kati weewala yennyabo kati ng'omusala gwange bagumpa mu budde omusala bw'ogufunira mu budde era ogufuna nga mulamba kati wenkoowayo nenkowa nga njagala kudda munsiza tukukomyawo ewaka sigenda kukowa ngenda kukola kati bibeera bya bbanga ki mbeera nsobola okukolerayo bbanga ki kati contract yo emala emyaka 2 era ng'eddizibwa obujja wemalako emyaka 2 nga njagala okuddamu okukola nga banyongera yennyabo naye bwoba toyagala ojja kuweebwa tiketi kukumyawo ewaka omulemu bakuwe neekuzaayo ng'omaze okuwummulamu emyaka 2 we giggwako nga nzija nga mpumulamu yennyabo nga nzirayo yennyabo ati awo mba nfuuse muva bulaaya okitegeera omusama nange omanyi kati nze genda kulwawo kubanga omwami ate mbadde naziri sente nyingi kubanga nze mbadde nkola ebwafuga kati sente zange mbeera nzitereka kati omwami ebiri mbadde nazitadde wano ewali eza transport banga nabadde simanyi mbadde manyi wala naye tewabadde wala sajja nemuwe 15 ene nange zomuwandiika zizino bampandike ngende badde nkuusosewo mangu ati mbyagadde kubanga byonna byogedde bituufu
simanyi kakuletera akapapula kenina okuwa ogende wakashiya sente zino sinze nzikwata nina gyenziwaayo katula nampa biri byoŋambye buli kimu kati mbadde manyi byonna gwobikola nedda mukwano wiwakaze tiimu tukolanga tiimu era bw'otuuka wano ojja kukwaniriza naye ate bw'oba osasula sente ojja zitwale wakashiya nja kukulagayo omala ngaolinnyo ennyo okitegedde kati nontwala nsasule gumikiriza mu kukatono ojjagende wakashiya amadala gali awo wenyambuka amadaala kati ojja kwambuka amadaala ago golaba wali oluggi lwosookerako ddala waggulu oluggi olwo luwandiseko ekigambo cash office oyingiraawo omukyala alimu ajja kukolako neyanza kale kwani eddala naani omwezi omwe ng'otambula wano yenyewe nange bambi yenali excited mikasa oba alageewo katuuse Yingira nyawo. Tulira kawa. neyanza nnyabo bangambye nkuwe sente njagala kulinnya ennyonyi Balenzaako ku ID yo. ate kyekirala Nedda ID yo kati njagala. kati wano mba ngenda genda nga nkuwadde Nyawo. Agala genda kola buli buki. njagala genda kukola bwawusigaalo abo tebasiba bakozi kubanga eno gye mbadde babadde bansiba Nedda bambi eno tebasiba bakozi. Kubanga mu nsi z'abwereezo za UAE z'ogenda okukoleranga abamaidi waliyo kampani yaffe eya KGM. Kyonna kyonna ekikutuukako basobola okuyamba. noli anti aŋŋambye nti nno mubaira mutukeberako Yenyawo bambi era twala eno risiiti omukyala agenda okuyambako okugulawo fayiro n'okuyigiriza ebinaakuyamba ng'ogenda e Saudi. mu training Yenyabo kati ngendewa ebintu byeno bya ovugiva wano n'ogenda wano nibadde mmanyi ojja wamu n'obikola nebiggwa nange tugenda mu mateeka n'obukwakulizo gavumenti bwe yalagira. kati ndagawa nnyabo Ogenda kkirira amadaala awo ojja laba ofiisi enaddako. eri wansi gyenvudde Yenyabo neyanza nnyabo kale nyabo webale nnyo. ana sindabadde mmanyi olujja yananinyira wenyo kyokka biwanvu Kyanza okulaba nnyo. kale nnyabo Nawo tulinda. baŋŋambye kino nzije wano kati maze osasula ssente njagala bwawusigaalo House girl. Tugenda kunyambako tujuze foomu eno. kati kano nkawaani Ako olage nti no wasasula dda mu kampani. notambula nako Kati tugenda kugulawo fayiro tuteeke ku sisitemu eno. Tugenda kujjuza akapapula kano. omanyi oluzungu kale ndumanye Ndakuyamba. naye ebimu sinaba kubiyiga Naye ng'omanyi okuwandiika. Omanyi? nayize anti babadde bansiba kati nga ndi mukukomera kati nenjiga oluzungu n'okuwandiika Tutandikirawo wennyini. Ekisooka twagala mannya. batuse bugga beerabira embooge
olina ennyukuta nnyingi maze ennamba y'essimu yeddako olina ssimu madde sirina ssimu nsobola oteekawo y'omuntu kanteekawo eyasenga wange mali eyasenga tumuteeka wano teeka wano erinnya lye senga maliki awano tuteekawo erinnya lya senga erinnya lya senga litwetagawo maze wano tuteekewo ennamba ye oli mufumbo namutolwa kuba ndi munene olina emyaka emeka kati awo 14 kale mwana byalyawo kati komaliriza okujuza fomu eno kati njikuwe ogimpola musigazi ogenda genda mu office bagiyita domestic bagenda kuyambako ofune passport bwomala ofuna passport tutambule ngende ninyenyo naye soka kola training bwomala ofuna passport okola training bwoli nyenyo kati ndagawa tugenda genda mu office eri awo ya domestic yankolagirirayo bagenda okuyamba Jibaleko mukwano. kale nyago Ozze tugende bweru mukwano.